provided someone aba mu family eyo asobola tusibwa ku domestic violence butabanguko mu maka ti ku mwami na mukyala oba ti ku mukyala na mwami bonka but also n'abandi aba mu family ensonga dino dibadigwirewo nani adivunanizibwaku neyanziza nti butabanguko mu maka boyina eteeka eryabwe bayirawe kye bayita Domestic Violence Act 2010 erambulula bulungi ogwo musango gujja kutambula gutya gukola gutya but wogenda ku section 4 of that Domestic Violence Act wagamba watya omanyi abantu wagamba finally ogwo musango bakola kinga gunsinze mu kooti kansoke ekyo nti wagamba nti omuntu yenna ali mu eyo relationship gyenjogeddeko domestic relationship mwana mukyala abaana ababeera wamu nga nogenda mu musango ogwo banoza omusango ogwo bagamba mbo oyo omuntu basobola omusibayo kangambe gumusinze bagamba is liable to conviction on a fine not exceeding 48 currency points or imprisonment not exceeding 2 years or both kangambe nti otuse kweyo level bayinza okusibayo emyaka 2 just nga bakutereeza oba no sasulenga but kurachi domestic violence webayo maka nga police tuina chebaita department eyo jenjogereko Child and Family Protection Unit nti ono omuntu ayina butabanko maka bwaba mami na mukyala awo tugamba katusoke tubakube kubirize mutu ogere nabo tukansolinge that's the big thing je tusoka nacho and in most cases also wetusanga nga ate eyo family elimu ne edini enyo musiramu nyo oba mukatudi kinyo murokole nyo we also involve also line ya yedini ogamba nga imam tuina wano sheikh ne bayino butabanko reka tusoke tuba kurwachi ono mwami na mukyala so we begin with chebaita counseling, it is key. Then mweyo mu counseling nechi waba yonga tulaba kitufu wakoseza omukyala wamukose umwami yakosedwa omukyala yakosedwa omwami tukola tutya olusi tugamba nsonyiwa omanyi kye kigambo kigumunyo okufuluma naddala abasajja naye kigambo nsonyiwa nakyo kikola kikyengeza kugamba mu office eyo tutunulira ebyo byonna nsonyiwa ne tukola warning cautions omugunsinze nuga kale wandika wano mutokyaddamu kuba mukyalawo omwami nawandika omukyala nagamba sikyaddamu kuba mwami wange naye nawandika akantu akatono tanze ku lunaku luno nzikiriza nakuba omwami wange naye bansonyiwe sikyaddamu eyo intervention nga wanze okawandika kabeerawo mu record afanda oyogede bulungi kabeerawo nti sikyaddamu kuba mukyala wange naye mubagambako nabo bawandike sikyaddamu kukola kyefaananyizaako ekyo ebyo nazirungazi nga weguze because weroka mwali ona ajja kujja rope anvuma ono yankubye nga bwe ngambye ono avande nagenze nentereke sente zangu mwaka gonna milioni 2 bwenzirese nenziteeka waka omwamazi situde zonna azitute simanyi wazitute ningo omukyala aterese sente kumaraki in fact waliyo omukwano gwange yemusajja ekyamutuukako mukazi we yakwata ATM nagenda omusajja agenda ku ATM ng'agireka waka agenda okulaba bakajja 2.5 agenda okubeera afuna message nda bajjeko 8 kamu 2.5 nakubira simu nagamba omanyi kirabika madamu yava okujjako sente ko bali kundaga ATM yange ne namba zenyine ziri ku ATM zeziva okola ATM card yange ekozeseddwa wenkubira customer care bangamba kirabika ATM wagirese waka okutuuke waka ATM terabikako so omukyala yakikola kati ono munye mugamba tuyamba buyambi togenda toddayo waka kati soka wekube okakane oddeyo busungu tebumuli akamagezi omanyi ne Bible kyogerako busungu tebukuli oli amaze okubba oli mubbi ogenda no kyenkugambye nti kasita otuuka ku police ogamba nti mukyala wange anzibye ekyo tekifaanana n'oli agwotamanya akubye so waba mukyala tusoka bitunulira that's domestic violence poses ekyentero ogamba abantu tutojja kujja ku police ogambe nze nva kutta mukyala wange eyo madda esigala madda esigala madda tewali mbono mukyala wange ono mwana wange ono mwami wange bw'ojja oba mukutte akoze eki ava kutta bbaawe that is madda esigala madda but apart from that omusango ogwo gyeguli then before police
waliwo ne other avenues omanya abantu babuuka nnyo also LC1s tuyina kye bayita LC1 court ate ne muteeka lino lyenjogeddeko the Domestic Violence Act 2010 ewa bulungi chairman oba kooti ye LC1 kyeyina okukola okay oba ne mugamba ne wekuba kubonereza kiyita kubonereza nga gukusinze mu kooti eyo chairman LC1 akola ki mpuzi kambayitiremu manga bawuliriza nti bw'olopa chairman LC1 ngamba ngali gusala asobola okukoshoninga nanga nganze nkusa tokidangamu that's a caution tokidangamu LC1 asobola okuwuliriza LC1 asobola okuwuliriza omusango gwonna nga related domestic violence n'agamba ne perpetrator aguziza to apologize wetonde LC1 asobola okukola counseling that means mwababiri n'abagata n'aba counseling ne muddayo